Al-Hidayah Ramadan Series ngazi kutuusibwako. Bw'ofuna enniya okola hijja ne umula lowooza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704-94-10 oba 0772-64-293 Muwali Mayambala Dr. Kikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bammwe. لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أبانغي توبة وجتيبة الله سبحانه وتعالى تسبب وجتيبة الله تو بلونج إلى تمسبب وجتيبة الله سبحانه وتعالى تسمى في النار بلونج من نابا طلبا abatugoberera masha Allah taala mwezi kuno gwa Ramadan tucha genda maaso n'okwogera ku nsonga y'okusaasira ku kitiibwa Allah okujjudde muzine ennaku 10 lwakize zisooka nga zijja kusaasira olw'ebyo byonna naye okusaasira okwo oluvannyuma lw'okubanga kuli mu mwezi gwa Ramadan yali mu mwezi gumu just naye emyezi 14 gyonna gyetaaga okusaasira kyokka ate abantu tusiŋŋaana nga twakusuulawo olengera omuntu ng'alinga nsolo omuntu agamba nti nze nviira nze golaba nti noga nti nze nja kuti gamoga binene nnyo nze golaba ndi kino Mungu atusaasire ya Rabbi tukyoseemu approach tukose eri bannaffe enzibu ng'egyetwogeramu ne bannaffe birala tusaba okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire ya Rabbi viira nze nafadde omutima vira zadine sisa nje kwenja kuli rijalun abaddu bokitiibwa Allah abasajja n'abakyala ayina kuba basaasizi mwina okuba abasaasizi Allah kyayagala tubeere basaasizi tubeere bakisa saat rahmatullah obugazi bw'okusaasira kw'okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayyuha al-ahibba أيها الإخوة الأحباء بلونش منا أباقروا إن رحمة الله واسع أزمك ساسك وجتيبا الله كوبنا كوبيتون بينا إما عبيد right ملوك وبابا هاني بنا كوبنا كوبيتون بينا right وبا فاناتيا وبا تاينا الدبوز نابا تاينا الدبوز. That's why Islam came, because it is the voice for the oppressed and the voice for the voiceless. That is Islam. Chukula Uislamu wibuli usigalanga buwo omuntu yenayena enkizo n'omukisa sikalenga akyasobola otambula obulungi sikala okubanga naye akimanya nti eddoboozi liri Uislamu bwebutyo buli naye abantu olwaleero as if they are not Muslims abalinga abatali basiraamu batwewuunyisa n'olengera omusiraamu n'obuuza ekisa kyalaga luddawa ayina rahmatullah kusaasira kw'ekitiibwa Allah banenge Allah mugazi nnyo Allah ekisa kye akikulembeza buli wamu wonna era ayagala naffe nataraham baaduna baadan wakati waffe tubeere bakisa nnyo buli omu abeerenga musaasizi eri munne. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugabire ekisaaki saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugabire okumutya saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sukuni madaala Allahumma amin. Ayyuha al-fudala olungi mwenna abaagalwa wa rahmati n'okusaasira kwange Allah yagamba okusaasira nze n'okusaasira kwange mazima okusaasira kwange kubona wasaat kulle ekyange sivuayo wabula exalting I exalt my grace
and my mercy unto each and everything yewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okumanya Allah omusaasizi nnyo n'okusaasira kwe kwabuna buli kitonde kyonna ngenda kuwa kisasi ez'enjawulo otegeera okusaasira kw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akatubeere bakisa nnyo tegede Allah yagamba فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سورة الأعراف آية يجكم يتانو مكاكا okusasa kw'ekitiibwa Allah kukuna agenda kussa kubonna abatya Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa zaka bulungi olw'okuba nti owa zaka kubanga zaka egenda kufuuka kyakusaasira. Allah agissaawo kuyamba banaku, kuyamba masikini, kuyamba bano na bano emiteeko 8 n'agituwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kussa kubba okusaasira kwe. Right, ajja kubassaako okusaasira kwe Allah tabaraka wa ta'ala n'abo bonna abakkiriza mu wekitiibwa Allah ne ayat ez'enjawulo na byonna Allah byeyeetaaga. Nsaba tubeere bakisa nnyo, tubeere bakisa nnyo eri abeenenya. Right, tubeere bakisa nnyo eri abalungi. Allah wakisa nnyo hatta littaibin n'eri abo abakola amazambi. Tegedde okumanya Allah wakisa nnyo eri abakola amazambi ne beenenya mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange Allah musaasizi era wakisa nnyo, kisa kye kyasukka wasaat kulla shay'in. Yagamba Allah ku bantu abasobeza kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, bambi Allah akulaba. Obadde bulamu buno obwa bulijjo Allah akulaba. Obadde awo mawale, obadde awo nga kati enjaleze wenna weemenye otandise okukyusa mu nnyambala, otandise okwetereeza. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, bambi mwe bagamba nti mwabagenyi wala manzani. Nedda tuli mugenyi wala manzani, oli mugenyi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ataita, right, ataita ila rabbik, ataita rabbak, ozeri Allah subhanahu wa ta'ala mujriman asiyan, ozenga woze naye taiban, right, ngozze kwenenya mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ma qaddamta min qablik, ala ma fa'alta, right, min adh-dhunubi, ku by'okulembeza mu mazambi. Wala aita nafsak, werabye nga Allah mutuufu akusaasidde nnyo n'akulekawo ng'ole hayyun, akulesewo hayyan, tegedde n'atakutta. Allah n'akulekawo abadde asobola okusula kabenje nyo olw'okuba wakisa nnyo, tegedde ovuze emmotoka ng'ova kwenda. Allahu akbar walillahi alhamd. Abantu bakola effujjo bajooga n'ogenda ku mazzi naye ng'abadde asobola yughliq as-safina, asobola okuzikiriza eryato ne ligwamu naawe n'ofiiramu. Bal anjaaka Allah subhanallah, Allah akutambuziza ala al-bahr, n'akutambuza ala bahari, ku nnyanja n'otambulira ku mazzi naye nga kunta asiya, tegede kunta zaniya, ova mu bwenzi nga rabbuka la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, tokatibwa wadde kusumagira la yanas. Allah tasumagira, abadde alaba byonna byonna bikola ki ebitambula. Allahu tabaraka wa ta'ala tasumagira n'omulundi n'ogu. Yara kulla shay'in, alaba buli kimu kyonna, buli nsonga yonna agiraba. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi. Allah abadde akulaba, yaraka, tegedde akulaba mu kizikiza n'omusana, akulaba mu ttaala n'okuzikiza, akulaba emisana n'ekiro. Yaraka tu'sihi subhanallah wa anta hayyun, ng'oli mulamu sahihul jismi, biyungo byonna kwebiri n'osobya mu maaso ga Allah subhanallah, naye taraka ente maturu Allah akuleseewo. Allah alhamdulillah, manya Allah wabbeyi wakisanyo gye tuli. Mungu subhanahu wa ta'ala alapa pata nalengera abeeki, nalengera abamalaya abadda ku street ne beerenga. Allah waffe musaasizi. Al-ana essaawa zino enta waffe muganda wange, mukwano wange omulungi, obadde mutamiivu, obadde akola kino naye kati ozze mu maaso ga Allah wasallamta nafsak وخلصت نفسك أبعدت نفسك عن الخمور ويسد ويسو ببي ويسد ولنيو كموينجي. الآن أصبحت مسلما، right، تائبا عابدا. وين نجمع سوغا الله ofuusa omusiraamu wennyini wannama ddala essaawa zino, ofuusa omukkiriza essaawa zino weenenyenza mu maaso g'ekitiibwa Allah, osinza olusinza tastayqid daiman, n'okuzuukuka hatta
nekiro nozuukuka hatta osaddiku tarawihi hatta tahajjud nitala naye nga omanyi obulamu bwo past your dirtiest hours, your dirtiest days, all right, the past years have been darkened. Byonna gwo bikoze nga Allah akulaba banange Allah akulabye ekimanyi Allah la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ate laka muaqiban laka murad malaika bit malakan zikuwandikako ebirungi ewandika n'ebichi n'ebichamu eri ku ddyo kuno wange ddyo yono abange eri ku ddyo ewandika malaika ya ddyo ewandika ebirungi eyakone ewandika ebichamu yonna ripoti sijja maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'akulaba n'akuleka tegedde taasi byonna obikola in his presence byonna obikola wa huwa raqibu byonna obikola owa murakib akulaba is watchful over you, is seeing you. Lamma dakhala ramadana wallahi wayingiddewo asbahta bukedde enkeera nga enta masha Allah teged enta bukedde enkeera nga weeri mukwenenya bana okusaasira kw'ekitiibwa Allah kubona buli kitonde kyonna newenenya nolongoosa tuhsin amama rabbika ebiyita bit ng'omuntu biyitira nibyo batto obukendeevu n'obukendeevu bubaawo tegedde buli mw abimanyi Allah waalaba era akulese tutasande kumusiima Allah na kumusinza na kwebuuza lwaki Allah tambonereza lwaki Allah ndeseewo lwaki kino kibaddewo tosaanidde kubimanya ebyo watarja okomewo obwongo obukomewo ila rabbika odde eri Allah subhanahu wa ta'ala olongoosa alright oluvannyuma lwekyo era okimanye naawe wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika nga Allah wakulongoosereza olw'ekisaaki naawe rongooseri ebitonde bye inna rahmatullahi qaribun min almuhsinin ebitongere mu Allah ni basiibulule Allah akuwadde tegedde siibulula emizikiti gyammwe mugende musiibulule emizikiti teweesiba wano wajjudde newammwe mukyalo gye bakuzaala muweerezeeyo ki temufa ku famire zammwe zokka n'abasigadde mubasinga abammwe abanaku bonna mubayambe bonna mubalabiire biidhnihi jalla wala saba Allah abawa ebigambo byo obitegeera olutegeera ontegeera ennungi okumanya okusaasira kw'ekitiibwa Allah litaibina kwagenda wala nabo omusajja ono tegedde amukweko bbiri Allah ayagala nnyo kisaaki kyabuna buli kitonde kyonna. Allahu akbar walillahi alhamd. Omusajja yatambula mu kkubo nga yenna tabitegeera njala n'emuluma tegedde njala n'emuluma ennyonta n'emuluma yenna atambula agwirana ate yakulu thara genda wagwa mu nfuufu waali enfuufu faraa bi'ra n'alaba oluzi fanazala n'akka mu luzi n'anywa amazzi tegedde sajja badde atambula mu dduuka nebimusukkako n'alya amazzi n'agwa mu luzi n'agwayo bugwati aba avaayo atambule agende n'alengera embwa ng'ejja ekwirana kanaye ennyonta ejuluma n'enjala yagamba ebigambo bino amala gyotunulya laqad hadha alqalb embwa eyo etuuse mu kifaananyi nange tegedde ndamawet naye embwa etuuse mu fanazala albira nakka mu luzi najjamu engatto ye famalaa khuffahu bilma n'agijjuza amazzi najja nakwatawa embwa yasamya n'aginywesa nakka mu luzi naddamu n'agikuwa n'ajasamya n'aginywesa naddamu nakka mu luzi embwa nentenga omukireeti nani okutambula nkolaki Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu fawqa al-arsh ali waggulu wa arsh naga malaika ze bana malaika mulengera omuddu wange gundi n'ebikyamu byonna byakola
kubanga akola ne mulengere subhanallah ekisa ky'owekitiibwa Allah mulengere omuddu wange gundi Tawusi Bitijuma Kamida mulengere Sharifa mulengere omuddu wange gundi mulabe kye yakoze malaika ne zoominga zonna weziti zilengera omusajja nga kikola kyakola kyabuzira kyanjawulo nnyo tatya nambwa amu nakyo nga manikiddwa nti nagisi tagitedde na kugitya tyaha ekikola yamala okikola ekyokunywesa embwa naye alabye ekifaananyi kyabaddemu embwa neteeka omukira negenda natagisiba gamba nti embwa yange ona neteeka omukira negenda ebyaddirira musajja mukulu oyo binegala owulirize Allah yamusonyiwa ghafara lahu Allah namusonyiwa namusasira Allah yamusonyiwa namusasira namuyingiza ejjana Allah nasima omulimu gwe namuyingiza ejjana Allahu akbar wa lillahi alhamd nabi abanyumiza basahaba agamba mulengera omusajja mulengera ebyali abirava kyoli yaliti nagamba nti omusajja akoze ABCD naye akoze kino na kino bonna nga nabbi abiraba mu katambi nabo banyumiza nga balinga ababiraba basahaba bomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nabo balinga ababiraba nabbi sallallahu alaihi wasallam namubuuza ya Rasulallah alana fil bahaim ajra twina yempeera nga tulabidde ebisolo bulungi tukutembwa enagisi tukutembwa n'ebizibu byayo netugiwa amazzi nogiriisa naye tulinamu empeera n'abagamba nti buli kiisa kirina ekibumba kirinamu empeera saba Allah atuwe birigere bigambo ebyo buli kiisa kirina ekibumba kirina empeera buli oba okikolera ekintu oba ofuna obulungi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wambitegedde saba Allah atuwe tubitegeere bulungi ebigambo ebyo buli kiisa ekirina buli kiisa ekirina ekibumba ekissa kyonna kirinamu empeera nolwekyo agenze nakola ABCD afuna obulungi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tulina empeera nyingi kumbwa tulina empeera nyingi ku bisolo byetusiŋŋaanye nga byezinzezinze n'okizingulula ekisolo byetusiŋŋaanye nga byezinzezinze n'okijja ku mugwa n'okitereeza ma yakuni al-amr oba mbeera kyo bambeera bel kankole kino na kino oyo yafuna ejjana just lwakugwa funa ejjana ne just lwakuwambwa kyakunywa nakka wansi mazzi wamu nakyo nga previous yali musajja mwonoonyi naye Allah namuwa empeera namusonyiwa banyumiza Allah musasizi ebisolo abisaasira ne Allah niye amusaasira arrahimuna yarhamukum yarhamuhum arrahman irhamu turhamu irhamu man fi l-ard yarhamukum man fi s-sama yowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah atuwa obulungi nabitegeera ebigambo ebyo twanguwa emisinde tudduke emisinde tunoonye we tulongooseza Allah byayagala tujje mulamazaani muno olaba oli yafuna jjana nga alabiridde bisolo ate kati ate gwe alabidde embwa kati gwe alabirira omuntu tegedde gwe alabirira omuntu ofuna kyenkana ki maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala muliise temukoma kukuliisa mulamazaani naye abantu bano mbateekemu embeera mbayambeko mbalabirire ne mu famire zammwe bangi nnyo baavu bangi nnyo basenga abaana babasenga bangi tebasoma please get one of them take them to your garage take them to your boys quarters take them as they are washing the car ng'ebooze mu motoka tegedde balabirire naye wotyo wali niyo batwabaki mala okutuuka ne tufuuka ekizibu saba Allah atuwe tutegeere ebigambo ebyo Allahumma amin saba Allah atuwe tubitegeere ebigambo ebyo so kiso eno negala nsembyeyo nayo ndowooza insha Allah otomanyiiko omukyala Allah gwe yassaako obusungu bwe olw'okutta kapa Allah gwe yassaako obusungu bwe olw'okutta kapa
mukyala ali mugole nasingana kapa ewakanga bagirabirira kaseera ebeerawo kapa nga muzimanyi zina omukwano kagala malidaadi agenda olanga ndi boss baawe akafaako nnyo nekaseera kaninga mwana right naga nti mugenda kufumba ne kapa agafuke mujja wange omwami yagenda nakwata kakapa nakasibira samweya nekatuuka okufa enjala nekakaaba enjala nekafa enjala bakanoonya tebakalaba banoonya kapa tebagiraba tumba eriye gyeri ekola ki era omusajja agenda kigwamu ebiki Allah subhanahu wa ta'ala ng'amulaba ng'atta kapa ng'amulaba nga tokyalinga kapa tagiwadde wadde ekyokulya nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam halla tarakatiha kale singa yagireka netandika okutambula nenoonyeza bambi nenoonya bambi nefuna ekyokulya bambi nebanga egenda noonya amayanzi yandigirese negenda ku ttale nigenda n'atabeera ate mu bantu abanyigiriza n'okutta saba Allah atuwa obulungi saba Allah atuwa obulungi era abeere nga atusiima saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeere nga atuwa obulungi era ffenna abeere nga atusiima so nabbi agamba bwatyo halla tarakatiha kale singa yagirese netambula negenda nenoonyeza tegedde enoonyeza ebyo amayanzi n'ebisigadde ereme tyandifudde naye Allah amuyingiza omuliro lwakutta kapa kusaasira kw'ekitiibwa Allah kubona buli kitonde kyonna tubeere bakisa nnyo tubeere balungi biidhinihi jalla waala abantu balabewo please tulabewo abantu right tulabewo abantu tubeere baddu b'ekitiibwa Allah balungi ddala era abasinza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah atulungamye era ffenna abeere nga atusitula mu madaala era ffenna abeere nga atuddiramu Allahumma amin ayuha alfudala genda wala nnyo si agambe nti tofaayo gwe qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim abange mmwe abakoze ebikyamu muli mulabanzaani kati nnyo okumanya okusaasira kw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa beeyi la taqanatu min rahmatillah temugwamu essuubi temugwamu n'okusaasira kw'ekitiibwa Allah temugwamu n'okusaasira kw'ekitiibwa Allah togwangamu essuubi Allah essaawa yonna waali wadde weedibaza otya wadde olina amazaami agafaana gatya yessaawa weenenye kubbirako mukwano gwange weenenye kola ebirungi wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ekyokubiri ittaqillah haithu ma kunta watbi alhasana tamuha wa khaliqi nnasa bikhuluqin hasan tya Allah onawo booli buli okola ekibi kikubeerezeko ekirungi kigenda kisangulawo ate amu n'ekyo bagana n'abantu nenkola kyasinza okubanga nungi nsaba Allah tuwe kutegeera ebigambo ebyo bitegeere nentegeera eyaddala saba Allah yebawe tubitegeere jazakumullahu khaira Allah wakisa atulaba tunoona انظر إلى هذه المرأة من يا الله واجسنyo امرأة بغية tukole emirimu emirungi nga twagala Allah tusaaka ekisa naffe tubire bakisa nnyo nga mwe tuyita ate okulongoosa eri abantu imra'atun baghiya mukyala mwenzi tegedde kana tabia nafsa yalinga yeetunda ku kkubo right komando nekolera jange Allahu akbar walillahi alhamd avaayo sawanga mmeka obudde bwakedde dda avaayo atambula mu Kastensen nasinkana tegedde atambula Kastensen nasinkana embwa ayisiza mu station mu katawuni atambula agenda uwe amaliriza okukola emirimu yasuze ku kkubo omukyala n'abakyala mukyala ali awo yenonyiza sente ebyaddira byali biki subhanallah abakyatambula nalengera oluzi nalengera embwa ngejewejja embwa ejewejja eryettaka nakka mu luzi ajja mu kakondo ye nakka mu luzi obumanyi bannalumyaso nakka mu luzi nasena amazzi nga bwe gayika kakondo nagamuwa tegeti nasena amazzi mu kakondo nagawa wambwa nasena amazzi mu kakondo nagawa wambwa mwenye byaddira ku ye paka embwali yanywa nekuta naye nga ajuwa malaya yagaba amazzi malaya subhanallah malaya asiba ku kkubo no asula ku kkubo asula ku bbala nga yeetunda
saba Allah tuwe ebigambo bitegeera jogedde olulimi lwamu saba Allah tuwe bitegeera ebigambo omukyalo oyo olw'ekikola kyeyakola mulimu omulungi ogw'okunywesa embwa ibadde neetaavu wadde Allah yamusonyiwa fa adkhalahu Allahu aljanna Allah naamuyingiza aljanna subhanallah olw'omulimu omulungi byekulemeza okuba nga akola Allah agusiima Allah wagusiima naamuwa ejjana ayyuha al-ahibba olungi abagalwa omukyalo oli Allah amusonyiye ghafara okukola mirimu mulungi Allah musaasizi ajja kukusonyiwa Allah musaasizi ajja kukusaako ekisaaki olw'ekisaaki agenda okusonyiwa wadde okola ebikyamu naye ajja kukusonyiwa Allah mulungi inna rahmatallahi qaribun min almuslimina min almuhsinina inna rahmatallahi qaribun min almuhsinina okusaasira kw'ekitiibwa Allah kuli kumpi nnyo n'ebitonde ebirongoosa ayagala Allah okusaasira longoosa ayagala mulaba Allah ni muno kiyinza okuba nga olongoosa tudde mu bantu baffe tudde mu batuzaala tudde mu beŋŋanda bannange bali bubi buli omu atunuulira gwe saba Allah kuwa obulungi Allahumma amin 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 saba Allah kuwa obulungi era Allah abeere nga akumalira gwe mukwano gwange omulungi bangi bajja mu naakani tegete bajja mu mizikiti n'amalaasi tegete mukwate bulungi ajja gasalako bangi bazze mu mizikiti ne balansi bakwate bulungi bajja tereza engoye bangi bazze mu muzikiti alright nga bonna bonna we bati bafaana bakwate bulungi bawumudde amatu nyekati Ramadhaani bazze omukisa gwokawuka gwoyina nti basobodde okujja bangi bazze mu nga befunga tebannayingira Ramadhaani babadde bambala zimmini bambala mpaerengingi batambulira ono bativonyanga biki naye essaawa zino mazze mu masjidi bakwate bulungi obajjemu omulimu inshallah taala obatamisa okwambala obubi obatamisa ebikyafu obatamisa ebikyamu bakwate mukwate esinga okubanga nnungi tobasenda busenzi abagenyi ba Ramadhaani bazze bagenda tufunza nedda bazze kulongoosa ekyo Allah kyayagala ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim obudde bonna abadde boonoona la taqnatu min rahmatillah temugezane mukutukawo temugeza nemuva temugeza nekibava mu buti temugeza nekibava mu mutwe nti Allah nti Allah musaasira yagwawo Allah musaasizi olaba asaasidde omukyalo oli alabidde embwa n'agiwa amazzi Allah n'amuwejja amusonyiwa n'amuwejjana saba Allah atusiime era abeere nga atuwa obulungi jazakumullahu khair saba Allah subhanahu wa ta'ala munaamalire mujje mwezi guno ogwa Ramadhan okusaasira tubeere basaasizi nga tusaasira buli kitonde kyonna okumanya okusaasira kwagenda wala hatta albahaim niwobanga osala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama idha dhabahtum omanga mugenda kusala buhiya hakika mere ya nyama ya kulya nebisigadde fa ahsin adhibha mulongoosa okusala kwammwe okusala kwammwe bannange mulongoose dhabahtum agamba Allah agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beera wakisa nnyo eri ekitonde ekyo wagala akambe bulungi tegedde jangu tobateeka mu musaayi right maze okusala longoosa akambe wetyo tambule zasinga okubanga nungi Allah watwagala sala bismillah Allahu akbar togenda obu abamu bamanyi kyasala bannange tetulumya bisolo bisala kyetulolo mashallah taala nsaba mikwano gyaffe abalungi tugezeeko nnyo okulongoosa nga tusala Allah atuwa embeera Allah yagenda tusasula biidhinihi jalla waala okumanya okulongoosa kwagenda wala n'okusaasira kwagenda wala Allah amagambye ayagala naye tuba tusala bisolo tubeere balungi nnyo biidhinihi jalla waala osiŋŋaanya embizi yeezingiridde siŋŋaanya embwa tena kyakulya giwa ebigumba erye
embizi yezingire yizingurule kusaasira ku kitiibwa Allah kubona n'ekiri kyadde kikkirizibwa tagambe kirunda right tagambe kirunda tagambe kolatya nedda yes kusaasira ku kitiibwa Allah kubona buli kitonde kyonna embizi neba yezingiridde gizungurule omala ogite bakugaana kugirya nebagaana ogirunda tegeti nebagamba nagisi naye tebakugaana kugizingulula ngebadde egenda kufa ayino zinda nefujjo manyi okukaaba nga zitulabyeko aji ekaba limuli ekkala ya haji yagala obeere nga gwogitaasa nolwekyo mukutaasa ebisolo mukusala ebisolo mukulaba mukufukirira ebirime mukusimba emiti tegedde mukulongoosa ensi eno tulinamu empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah tubitegeere ebigambo ebyo jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh